waluganda tozanyisa gwe bayita muganda wo, tozanyisanga kintu kye bayita waluganda. Tweyogeza bingi, batunyiiza nnyo n'ebifaanaganake, naye tozanyisa kye bayita muganda wo. Allah okumuleeta mu surati al-Abasa, yauma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Wulira wa sahibatihi bajja mu kifo kya kusatu, mikwano gyo bakyala bo n'abaana bajja mu kifo kya kusatu. Naye Allah yasoosa ku mwanjo n'agamba nti yauma yafirru almar'u min akhihi. Olunaku luli olwakanayo kyani lwe lunaku omuntu lwagenda okudduka muganda we. Lwaki yaleeta muganda wo mu kifo ekyokumwanjo? Kulwa haki oba oliawo nyingi baganda baffe ze batubanja. Mungu akuwadde kasente, baganda bo tebasomye. Mungu akuwadde ku ilimu, baganda bo tebagifunye. Mungu ayina embeera yonna gyakutadde mu kika kyo n'obeera ng'obalabanga ekigenda obba kuddusa ku lunaku luli nti be bajja okusooka okukubanja haki ze wali obayinako okubeera ng'obatuukiriza. Muganda wo w'amaanyi, ekintu Mungu ky'atakukubira kalulu. Tulonda abakulembeze, president tulonda mulonde ne tumukubira akalulu ne tusalawo, naye muganda wo tewamukubirako kalulu. Mungu yoyo gwe yakusiimira, mulalu yoyo, afaanana atya yoyo, aleekaana nnyo yoyo, anti avuma byoyo. Mungu gwe yakusiimira yakugambye nti tambula naye. Muganda wange tozanyisa kintu wa luganda. Yagamba nti olunaku olwo likulli mri'in minhum yawma idhin sha'nu yughnihi. Likulli mri'in minhum, buli muntu yenna Mungu be yayogera mu bantu abo ajja kuba buli omu ali ku tabbuze. Naye olowooza tetugenda kizuula leeti buli omu abeere ku tabbuze, naye nga kiri leeti nga tubadde nga mu nsi tuli mu tabbuze abantu tubalipira. Omuntu agenda okitegeera nti abadde alina okudduka ku bintu ebimukwatako nga kiri leeti. Buli omu kwolwo ajja kuba ku bibye, tagenda kubeera ku bya mulala. Muganda wo mutunuulise eriisa ejjogi mu mbeera yonna gy'alimu, mutambule. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.